mu studios ogikutuusaako eddakiika ziri 5 ezakayita ku ssaawa 4 ez'enkya lunaku olwaleero lwa 6 ennaku ziri 26 omwezi gwa 10 omwaka 2024 nkyalina Kyazi Rwomushana ne Siraje Lubwama kansookere wa Kyazi lamusa kubawuliriza abatuuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musiima nnyo olw'obulamu bwennyina naye kankozese buno obulamu okusaba bonna abalina emyoyo emirungi tuyingire mu ssaala abasiraamu kye muyita okusiiba nga tusabira abali mu Gaza okusinga nnyo abali mu Jabalia camp omanya abantu abagoba mu mayumba gaabwe baze babagoba ate ne babateeka mu camps kakati ezo camp amagye ga Israel gezeetoolodde tezikkirizayo mmere tezikkirizayo mazzi n'amalwaliro bagakuba kakati naffe tusabe nannyini nsi bonna abali mu ekyo abavuga ennyonyi abavuga zitanka abaserikale abali ku ground emibiri gyabwe gye beegaane emibiri gye beegaane baddukane baseseme ne boomera eddagala ate lyeyongera okutabuka balwale emitwe then bamanye kino kyetukola kibi because etteeka ligamba erya nannyini nsi jagala muno nga bwe weeyagala tokola oli kyewata the one that you didn't want done to you tokolanga munno gwe kyotayagala kyoyagala mukole kyoyagala obe naye kyotayagala obwana obuto abakyala abonsa toyagala bafune amazzi toyagala bafune eddagala toyagala bafune emmere that they should die of starvation no emibiri gibeegaane nina omukyala mukwano gwange omukyala oyo ya Amelia naye akwagala nnyo ayagala nnyo kuwuliriza amina era yaŋŋambye nti bw'olaba ku Kyazi Rwomushana mundabire nnyo era asoose kumbuuza n'aŋŋamba Rwomushana waali nimugamba Rwomushana waali nateredde dda zinentebe mugiyita ki ezamugula wateredde dda muzamugula so eri bw'oyogera ku eri bajja kuyomba nze nateredde mweno eya radio Simba so Amelia kansuubire owuliriza Rwomushana yateredde dda ojja kubanga omuwuliriza Siraje lamusa kubawuliriza bw'omaliriza otuwe n'ebyo ebikulu ebibadde mu mawulire ga wiiki eno abatuwuliriza yonna gye muli balamusizzaako nnyo abafiiriddwa abantu baabwe nga ffe bannamawulire twafiiriddwa Ssaalongo John eyabika ebirango nga ne waba akubikidde ateekamu eggono ate n'owulira nga oyimiddwa naye nga akubikidde mufu naffe twala omukisa guno mubika Ssaalongo John oyo nno nze mutwalanga mukadde wange kubanga ali ku mutala gwe bayita Nabuti ate nze ndi ku mutala gwe bayita Kitega yasala Nabuti kitegeeza mubadde bamuliraano si kubeera bamuliraano bannyumba emu kubanga abaana ba Ssaalongo John bannyinaze n'abaala bakulu bange n'abaala bato bange era naliyo ennaku 2 olw'ebbalaza n'olwokubiri lwakuba saaziika nti nalina okukomawo wano okukola ki ate nga ntwala n'obudde ne tunyumyamuuko naye so abadde mukadde wange ddala nga n'abazadde abamanyi naddala jjajja wange awe Wantoni we twabeeranga jjajja we yabeeranga nga so oyo ye tambadde ebbali ambeeredde ddala ku lusegere so genda mu maaso abafuniddemu nammwe Katonda abasaasire mubeere bulungi mwongere mwebaza ebibadde mu wiiki ebadde mu wiiki ekimu kikonyeeko kyekyomuliro omuliro ogwo incident yairinga yakutaano mu myaka 2 nga amafuta gaggwa abantu ne bagenda okweyolera agakunkumuse naye ekizibu ky'amafuta nti bwe gayiika awantu otandika okuwulira simeero yaago ekyamagezi kuddukawo ate gakulukuta gye gakoma okukulukuta omuliro gugoberera gye galaze naye munaakomawo okola ki okudduka okuwulira abantu awo
so linda ko chaze second abadde kyatuwa ebibadde mawulire ko obate kibanga ku muwo oli nagwa mu accident abasoose ku accident nga bo kyebalowooza kunyaga the victims kyebalowooza not to rescue the victims waliwo basi ne wane kamwocha omuvuka omusajja wa boda boda yanvuze ejjo nga ndeeta yanzije ku kagaraji kaffe kali awo ewamuyanja naye bwe yabadde andeeta nze nabadde sitegedde nangamba kuba eryo likiriro liraba eryo nangamba abantu bafudde konze kiki nangamba obudde bwe bukeeredde amasanyalaze oba gabadde kigasootinze ne gookya ate obuyumba obumanyi bwa migetteko nanga naye abantu balabika okubanga baweze ne 10 abafudde naye nagenza otuuka wano nga ne newsroom amawulire galina naye kyeyaŋŋambye naye abantu bazibu abantu mu kifo ky'okubanga bataasa bannaabwe ate obwedda babba bubbi yes era kyava ŋŋamba nambulirayo ne incident emu naŋŋamba waliwo ne accident gye nalaba ng'oli mu kifo ky'okutaasa omuntu ate amunyigabunyiza afiire ddala amuggyeko byayagala yes baasi yali egenda fotopoto njijjukira naje nabiraba ku bifaananyi nabiraba nga baasi bwe yafuga mu accident emigaate nga yona ejjudde omusaayi naye ng'oli emigaate gyetisse gya luuti nga ejjudde ki ejjudde omusaayi kakati awo abangi waliwo of course obwana obwayidde myoyo gyabwe ngisabira but bano abangi bazze nga badduka kunyaga ng'olaba oli alina n'akaveero n'ogenda n'ogula akaveero gy'onyaga amafuta bw'onyaga liteemu ogenda kugijja musinyisimmeka tesobola kugijjamu 5,000 because ge batunda ku station 5,500 so bw'oba ogenda kugitunda agakaveera lwafule 2,000 n'olaba naye olaba omwoyo gw'okunyaga guli omwoyo omubi kati ebirole bibasika mwoyo gulimu okunyaga n'okubeera obubi nti n'abantu embeera yaabwe guli mwoyo mubi it's a very bad heart kakati therefore kati tubasabire esaala bayigire mu kufa. How would we pray for them now? Mukama abasaasire bawummule mirembe ego omwoyo gulina okuva mu bantu bali Mukama abasaasire kati fe abasigadde nga tuli balamu fe tuba twesabira omwoyo gutuveemu kidemoni kirina okuva mu bantu seraba wombizi mwe kinaagenda kirina okuva mu bantu ne bwe kitegeeza abantu okugenda n'ekyoyo ekyo kyolaba kisindike mu kapa Eraisha yatta obwana obwamuvuma tojjukira because omuntu alina kubeera na mwoyo guno oguwa ensejja. Siraje tugende mu maaso n'ebibadde mu mawulire. Palamenti ya Iyala yatandise okutuula naye ng'eri mu Kampala era President Museveni yagigguddewo order paper kuliko ebintu bingi nnyo omuli climate change okusinkana abasuubuzi balaba emiziziko gye basinkana wano mu Uganda balina bills empya n'okulayiza bamemba abapya abalondeddwa naye bw'olaba sipiidi gye babatwalirako gye basula ne gye bava okujja mu palamenti esinga gye babadde baleeterako abakulu abalala okujja mu Uganda yasusse obunene. Ekirala ekibadde mu gundi mu mawulire President Museveni akoze gundi nnene bbiri mu wiiki emu yakola ebbaluwa eri abazzukulu ng'agoba minisita gwe yayita part-time doctor era n'agamba Mululi Mukasa ateekawo amateeka agakangavula ennyo abasomesa abasawo abakola part-time oyo yamugoba nga talina gwe yeebuuzizzaako era n'atuula. Ebbaluwa endala gye yawandiise nga ayogera ku bantu be abakutte abantu agala okuvunaana abantu babiri naye nga abantu bava mu State House omu bamuyita Abu Mukasa omulala bamuyita General Proscovia Narweso nayogera gyenvuddewo Narweso n'agamba nti yadde teyasoma naye patriotic nnyo asinga n'abaasoma era akozesa n'abaasoma begendereze naye n'agamba nti ekituufu kijja kuvaayo. Omulala gweyogeddeko Abu Mukasa agamba nti oyo akoze kinene okumuleetera aba university abatunze kuno ebimu ku by'omafuta aga layisi era yamusinkana ewongereza n'amulaga omuzungu gwe yayogedde n'erinnya omuzungu oyo abamujjukira yali nnyo mukwano gw'amayumba
Nabo Mukasa yatutumuka ku biseera bya Sebaana nga mwa deals okutunda poloti mu Kampala. So agamba nti abo ba patriotic naye babakwata empola yadde abagala bavunaana bava mu State House. Ne kati kiro yongeddeko kyaki ndiera okutunda plots ate nayo kumuyita patriotic. Abantu tebamumanya Mukasa gw'omumanyi lwaki to benefit of doubt ojimpa ni no yonna kikuwadde dda naye mali alakubeera shuwa sitima oli gwayita patriotic tunda plots. Siraje genda maaso alaba Walusimbi nga ali mu birala nga takugoberera tebaliyo genda maaso Siraje. Ekikulu nnyo ekimutikidde wiiki kyekya amendment ebbago ly'emmwanyi eyagala okujjawo okukyusa okujjawo okukyusa mu tteeka ly'omwanyi kikolanga jeesa okukyusa mu tteeka ly'emmwanyi era byagenze okuggwa nga waliwo obukuubagano bungi nga waliwo akalulu waliwo akabadde opening nga waliwo abawagira nga babamenye no waliwo n'abatawagira for the first time. Kinyonyole. For the first time. Kinyonyole. Kakati bwe speaker bw'aba agenda kusa parliament igenda kusalawo yogana. I know. Kakati oli naawulira abawoganye nnyo. Nagante the eyes have it. Kakati naga abawoganye nnyo the eyes ba eyes. Kakati we muyimirira. Muba muwakanyiza. Muyimirira mu kuwakanya. Temuyina kuyimira ate mu kuwogana. Muyimira mu kuwakanya then ne bababala. Kati waliwo ennamba mu mateeka gaabwe bababala. Then awo ne bagenda mu division in the lobby. Mugende wali bababale. Group eyimirire endala neyimirire ne bababala. Mutwe ku mutwe. Fune namba yenkana etya. Kakati oba speaker yabadde mutuufu oba teyabadde kusalawo oba speaker yawulidde bulungi nnyo oba teyawulidde bulungi kati kyebakoze mu kuwakanya ng'ogyeko abayina bawangula then kati kigenda ku ng'ogyeko abalala nga Honorable Mpuuga Lopu eyagyeyo eddoboozi for the first time nga simulabangako yabadde Honorable Lutaaya. Kakumiro Kakuuto Geoffrey Lutaaya otulimbalimba n'emmere naye ng'otuwa butwa oli wano kusaavinga muntu omukiwana Uganda tokimanyi ekyo ng'agamba Geoffrey Lutaaya agamba speaker era gundi neebuguma nnyo naye bagenza okumala nga muzeemu tribal sentiments akatambi akatandise okutambula nti gundi speaker Charles Chris Obore yavuddeyo n'agamba AI abadde bagamba chief whip balina okuteeka mu tribal sentiments mwawulidde bikyamu sina kuwulira bikyamu wabula yagambye artificial intelligence njagala kucyalenjinga senior wange artificial intelligence oleeta amalowoozi agafaanagana kakati ebigambo byonna byenjogedde ku radio Simba emyaka 10 n'omusobyo osobola okugenda ng'ojja mu kimu n'okola statement nga Abaganda balungi kati n'oteekako Abaganda then naye Abakiga babi kati ekyabakiga n'okijjako n'oleeta babi n'okigatta ku Baganda nga Abaganda babi kati kimwakoze mukyala Anitamu amangu ago mwina amagezi mangi kakati lwakubona esoose naye kirungi nti oŋŋambye kakati nange nchalenjinga senior wange Obole aleete ekituufu aleete mumwakijje wekyava ante ebigambo bikata wabadde bagatta ne byanankana ne Joe Biden actually nze Joe Biden nali TVB zabadde ziraga live coverage of course ne ka silent moment yako kirabika kavudde na ku TV omuntu nga ali technical enough very technical n'agamba there is a mistake coming oba already there is a mistake na mute therefore kyotegeeza ntwalo ka silent waliwo kyetemutawulidde kati kyemutawulidde ate ku lwaki mwakyampurifyinze kiriwa bakomyawo tera tebayongeddeko artificial intelligence osobola kugikola ne microseconds genda mu maaso oluvannyuma ensi ekuze Buganda Caucus MPs ng'ekulirwa Honorable Muwanga baatudde ne bawa ensalesale bwa lwakubi speaker okwetonda oba bakolewo political solution
boji baga yeta tuyita abakiga nawe mujye urugezigezi kandi je emyoyo emibi wano bulijjo bagamba abacyoli abakiga abaganda naye mukuliriza bitali omwagala kweta bizo egulire lyabadde ddene eryo wa traffic omusiraamu yakubwa enkuba nga ali ku mirimu gy'eggwanga wakitogamba wa traffic musiraamu era n'asiimibwa abantu ab'enjawulo omuli ekitongole ky'ennyonyi kyamutadde mu kannamunkanga ne kimwetoloza Kampala alabe traffic jam n'ebirala naye yasinze omusiima ye speaker eyatutte obuvunaanyizibwa bwa IGP n'agamba oyo mukyusizza gy'akolere wano ku parliament nga tewali walala wagenze era yafunye promotion n'asiimibwa abantu abangi kuba ne PRO wa poliisi yamuleeta n'amutuuza mu ntebe n'agamba buuza ku bantu ne beekubya ebifaananyi n'agamba nti kati gwe oli exceptional naye n'agamba nammwe mulabire mu poliisi wa traffic munne eyakubwa oluyiye lugogo omukyala mukyala yawunzisa avunaaniddwa emisango nga tonava kukiri naffe tweddemu ffe tuvuga obubi ku bitaala byase mwana muyingira traffic jam mulinze omutamivu wa Rwomushana ajja akola eki waliwo osanga n'omuntu atamanyi kuvuga muruka kati nga yabalaga ekyokukola na mwabakola jam mwabavuga obubi mwabayina empisa embi ku nguudo kati mutandise okusiima mwabali mamoloka ono bambi yayimiride mu nkuba ani agament omusirikale bamutraining akwemeramu ensonga ekyokubiri mwanda badde mukuba kerere gye mukuba kati government ewa abasirikale raincoats not even raincoats zokka buli kimu kyetaagiza kyazi era yagira bidde waka girina bamusibe why do you deploy without gear bannayuganda tuvuga bubi ekyo kyekituufu naye mu kuvuga kwaffe obubi tetusaanye kutunuulira ndowooza muntu omu already waliyo owa traffic owa traffic policeman atalina kugulu naye nga yali ku duty ye baamukolera ki ngali essaawa zino alina mukulajjana kufuna kugulu okuli artificial so balina kutereeza mbeera z'abapoliisi bonna naye kati mutandise bino bya social media maba muvuze mu nnyonyi jamu ne bannamawulire katukomewo n'abawa ekibiina kyabwe n'akiwa biliyoni 2 First Lady Minister wa Education agamba mu living to your calling oba embeera mbi mumanye nti Katonda yabawa calling ey'okusomesa Mozambique wabaddeyo ageebweru okulonda yaliko president na congratulating wanga electoral commission tena langirira bivudde mu kulonda naye oluvannyuma yabirangiridde nga awangudde n'ebitundu 72 kati abantu batandise dde okulowooza ku tiya gaasi abagamba nti okulonda tekwawadde free and fair ngebwe ennaku 11 okulonda kwa Amerika kubeerewo opinion polls zikyuka buli kiseera olumu ng'egamba nti Trump yali waggulu olala ng'egamba omukyalo omuyindi yali waggulu mu Amerika mukyala mu Amerika Siraje obadde ki naye amalala agava wabwera batuka agakagwawo Israeli gyeri erumba Iran butogerera kati n'ennyonyi ezimu eza Israeli zikyali mu bbanga mu Iran so kulwana kugenda mu maaso kweyongera Middle East naye ekikunu ekyo mulina okulowoozaako is the Strait of Hormuz nti emmeeri z'amafuta awo eziyita ennyingi ekyo kimu ekyokubiri so singa Iran egiggala oba n'ezirumba ekyokubiri nti wandibaawo okulumba Saudi Arabia if Iran was to retaliate naye nerumba nerugaziya nerumba Saudi Arabia amu n'amalala then gana amafuta gemwogerako litojja kusanga ng'egula mitwalo 10 n'okusoba. Siraje tumaliriza ensonga gy'owadde yakiteezi gundi bagimugobezza kyofa togabye contract y'Abaganda ayigigi yamugambye tekiri procedure ndowooza is the report out or bakyanoonyereza yagambye she issued a statement
Siraje era kyofattaga bye nagamba kati sirina yakuteeka kasasiro buli amulinda mutwale wa Lord Mayor. mbadde manyi yandi mutute wa igigi Nze simanyi. kubanga igigi ye yafulumiza ensonga. Siraje ensonga eyabadde mu parliament olunaku lw'eggulo ensonga y'emmwanyi simanyi kizze kiwanvuwa okuviira ddala tuwulidde pineti tuwulidde vinci ensonga abantu bandyagadde okusooka okumanya omugaso gwa UCDA gubadde mugaso ki eri bannayuganda ku kirime ky'emmwanyi era wa weeremereddwa biki ebigisaako ekintu ekyo okuyitira mu bitongole ng'ebirala ebigenze biddamu okugattibwa. UCDA eyinza okuba ne gundi obunafu bwayo butono naye esingira ddala ministry ya agriculture kinene era bano akatale k'emmwanyi kali so competitive level gye tutuuseeko tuba tetugituukangako mabega ku bungi bw'emmwanyi bwe tutunda ne ssente eziyingira mu ggwanga n'omuntu wa bulijjo n'agifiiringa nti wenfuna kase wange nfuna omutwalo gumu 13,000 that price tebangawo eshootinze up lwekyo ekintu nti omuntu eriya emmwanyi gye balima ebugisu mu Buganda n'abaana banankole batandise okuzikoppa lwakubanga kati waliwo akatale kati bano kibaliko nti bamanyi bano ba agency abatwala akatale akebweru ba trustinga nnyo bano senga ekitongole kino kitandika okuwandiisa abalimi b'emmwanyi bajja kwewala emmwanyi ezo ezisimbiddwa nga zitemeddwa bibira mulimu element ya climate change ate nga nene Museveni okutuuka okugamba nti kati ngoba abantu mu ntobazi alengeddeyo akasente eri ba climate change yensonga lwaki nkugambye nga ndivyinga amawulire nti neyala climate change paper order paper kweri era kitambula nnyo nti gwe ne bonaako abantu bangobye mu lutobazi nesenkako nga balaba naye Museveni alengedde akasente ajja kutwala afuna akasente kali kati ate akasente ako bw'okayisa mu UCDA abagala okunyaga ab'emmwanyi nga bayita mu gavumenti tebajja kafuna kubanga eno watchdog yabali bananyini katale kyova olaba nti World Bank bwe yatuwa ssente mu 12 biliyoni 4 eza dola nga bagenda ku streamlining coffee marketing board basaleka abamu balekewo abali competent ssente ezo bazirya after 10 years nga bagenze mu kooti government nesasulako 31 billion abakozi abamu abasalwako n'ensi bonna ate era ssente ezo ne bazirya nga bataddewo omuntu atalima mmwanyi gwe bayita kabonesa nga ayambibwako abake advocates ssente ne zibulawo era waliwo lawyer yabayamba okuzijjayo nga atalikako percentage ne Bank of Uganda yazibawa ku speed netwala 1 billion out of 32 nga bagikoze out mu court consent that record is there kakati wezivaawo ne wajjawo endala ne zibula ono secretary wa finance gobi nga bano bagamba nti tetwazijjayo mu banka nayita abaali abakozi ba gavumenti abamu nga baafu abasinga nabagamba sente ezo nazibawa muzibuuzi bakabonesa ne balooya be ne wabeerawo mu May last year but one constitutional court negamba nti bano babawe interest eya 25 billion bali abasasulwako oluvannyuma bwe tukola investigation tuzuula zaali 75 ne bakikkiriza ne emyaka ebiri bazanyiraawo bazitwala eno ezo nazo ojja kukakana nga bazikoze eki bazigabanye ekyuma ne bakijjawo ebugoloobi headquarters ne bakiwakana Nasani eyajjira mu train y'eggaali ne basooka nga bamuvunaanye n'emisango wano egy'obulyake ku Buganda Road n'ateekawo agowa girls embeerera kyamaliriza nakyo kifudde kati n'ebyuma baabitunda abaabigabana abantu bali mu gavumenti muno katayinza ga nti kati abantu be bamu balina omutima ogwagaliza bannayuganda bafunye ku kasente akanene baagala
basigale nga bafuna katono bamanye nti eyo Buganda nayo bagikonyeza Bugisu nayo bagikonyeza naye eyo teeka terikwata ku kofi ali mulango terikwata ku mata agali mwankole likwata ku Buganda wano kyovola banga nti abantu bo balaba effect nti buno butwa nga Honorable Lutaya bwe yakoze eki bwe yagambye si kwagaliza government ekyo kiso okunagulabye gwabadde mulundi gwe gwakusatu ekyo kisoboka teri atamanyi nti abaali abakozi b'emmwanyi tebabasasula nga tesente si za government era nakati waliwo epapula empya ebiri ewa speaker ng'abo bashangazi abakulembera balwana okulaba nga bafuna obusente zaabwe naye nga abasinga baafa naye nga n'ezaavaayo entono ezasooka ennyingi baazirya over 350 nazino ezaavaayo entono nazo bazigabana tebazibawa kesi edduka negende wa Chief Justice ne bakomawo mu High Court kati olwasembayo nga bagamba nti tujazibawa last Christmas senga muntu buwira account kweziri era bazzeeyo ne ba petitioning nga mulimu Kimanje company mulimu KAA kati bano nga bagamba muntu twale walubogo gwe tuwekakasa gwe tuwa naye tebazimuwa okakasa otya nti bwoddayo mu agriculture eri emivuyo bwegiti ogenda kufunamu ng'owe mmwanyi Charles ensonga y'emmwanyi eri mutima mulungi oba erimu ebigendererwa ebirala ensonga y'emmwanyi kati eyina elements satu the first element ye element yeteeka etteeka ly'omwanyi kakati omwo mwali ebyobufuzi because etteeka ly'omwanyi eryo lyalimu n'okusiba oba togwanise bulungi engeri gyolina ogukola lyalimu kuwa license there are okutawa license because our license ayina olukusa okutagikuwa ku nursery beds wamu n'ebirala now baliyombamu naye tebaliyombamu nga leero there was debate buteeka eryo naye but teyali nga bweri leero then waliwo neteeka eddala eriteekawo UCDA Uganda Coffee Development Authority now nze ndabamu issues biri muteeka lino olwokuba nti UCDA eyina omulimu gw'okumakinga sure nti omwanyi gw'otwala wabweru guli good quality therefore gulemu okugwa akatale olwokuba mutwalayo omwanyi mubi kankiyite bwe nti Japan bw'olaba ekifaananyi kya moloka gye bakolaze ku mitimbagano ku zikompyuta ye moloka mu Japan gyakuwa simanyi oba wadde okimanyi but imagine nti abannayuganda bo bomanyi nti ye Japan yandabadde akulaga moloka ndala yandabadde akulaga kifaananyi kira ate n'akuwamu moloka ndala n'okutagikuwa waliwo mukwano waffe omuwuliza wa Radio Simba Asanasio Kasule yatugamba nti Abachina poliisi y'Abachina bwe bakuwaabira owabweru bwakuwaabira ku poliisi ya China nti gwe Omuchina wamubye poliisi ya China ebeera nkambwe nnyo ku Muchina eyabbye tebaagala the state of China teyagala suppliers ba China babbe ababagulako because kita akatale n'erinnya kyekimu ne Japan yo Japan n'okukirowoozaako tokirowoozaako kunyaga wano bakuwa n'omudaali ko babbe man has come back home kakati bwe gwali omulimo gwa UCDA bw'oba nga walaga samples z'omwanyi omuntu wawabweru agula omwanyi n'omulaga samples omwanyi gw'otwala according to the contract ye samples zino tuli wamu bulungi now I can tell you nyinza okufunira witnesses nga abakozi ba UCDA bateesa n'aba exporting omwanyi okuwayo poor quality that I saw with my naked eyes lwakuba nti oyo omusajja yabikolanga n'okufa yafa
that I saw. So gantu bambulira bulizi. You factory nagenda ko n'okugenda ko undercover n'enkola ki? Undercover n'enchira. Kata awe wali sente. Where there is money in UCD gy'owulira gy'oyita corruption. Okukuwa license otwala omwanyi eyemu. Wabweru. Eyokubiri okukkiriza omwanyi ogutali samples. Because oli bw'agaana n'agamba guno omwanyi si ze samples ze wawaddeyo oba owedde. Business oyinza okuvaamu because omaze okugradinga n'akubamu mu magutiya naga guno si gwe mwanyi according to samples oyina okukola ki kati awo wenguzi weeri. Naye kyenkyanoonyereza capacity ya UCDA okuwa bribes MPs. Yes. Let me tell you by the way. Charles. By the way. Dindako katono. Owadde example y'emmotoka n'ensi Japan ne China. Singa omuntu aba takoze kituufu. UCDA terina license. Which one? UCDA. Terina license UCDA yegaba license. Bw'obanga wakutwala omwanyi wa bweru. UCDA yekuwa license. Naye omulimu gwayo is to ensure that quality y'omwanyi gwe tutwala wa bweru mulungi. To ensure that samples ze wawa zolina okutwala gwe mwanyi gwe otwala kata aba UCDA we balira bribes. That's where there is the kill. And I can tell you so ganti nawulira naraba. You get? Now so that's why there is money in UCDA. Then of course nursery beds okuwa license ebirala, that one you may not go on it so much, but the other one because oli wa UCDA bwakugamba nti license yo sigenda kuwa license ku this coffee, you get good guno omwanyi sigenda gukiriza kugenda oba owedde. Are we together? So now that's where these guys are masters. Eyokubiri nto wa UCDA ba eteeka limugamba he can levy up to 2% of the value of coffee. Kanchikuvunuulire nto bw'oba badolina contract etwala omwanyi Germany ng'agenda okugula is Rwomushana nga contract yammwe ya $1 million gy'olaze kati UCDA eyina power to levy up to 2. That's what the law says. So it can levy 2, it can levy 1.5, it can levy 1.4, it can levy 1. In other words, if Elinga Uganda Revenue Authority, it now can levy like Uganda Revenue Authority. Kakati bwe Walusimbi bw'obanga osobola okugiwa bribe ng'omanyiganye nayo. If you have constructed your network where UCDA, yeja gamba value y'omwanyi wano ojja kubalimba. No bagamba it's not $1 million. Inga it is 200 million. It's too oizo kwa like 20% of the value. Notesa nabo ne bakuwa lesser fee. Ne bakuteka ko finger ntono. Bwabanga tabakwagala nga bagala ovemu, they will impose on you 2%. And in a network in the political class kakatcho olaba njagala ogenda batunulire ku maaso ingeri gye boogera because they babuuza these MPs what is the issue omwanyi guvana sente nyingi nnyo omwanyi you see let me explain this. I'm talking about the politics because Muwanga Kivumbi akitanga waliwananga wendi when we were discussing UCDA. We are going to mobilize Buganda efuuke MPs abava mu Buganda, therefore Buganda efuuke political issue. Now, Minister of Internal Affairs kankwicho okuleberako because ogamba you want to pick it. Eina departments biri. The first department is police. The second department ya prisons. Then eyali department of immigrations bagigazia nefuka directorate. Tuliwamu? Now, Uganda Minister of Internal Affairs, Customs yali Department of Finance. Right? Kakati Customs bagifuula authority. In other words, oli akulembere gwanga bwabanga ali mu buyinza ayina right to rationalize. Katugo kiwanda badde omubuuza is kiki that you are trying to chew.
in your rationalization. Kulwaki ogatta bitongole, kulwaki kino okigaziya, kulwaki kino okizaayo director under the ministry, kiwando badde obuuza. Now kakati bw'obanga weeraliikirira emirimu gya UCD, then gamba nti omwanyi baguwe directorate. You get, now then you go into the structuring of the directorate, because you see, one is UCDA about the structure of the authority or golwanira UCDA because oyinamu ababo. Bano bonna abali mu UCDA nga bw'obalaba n'emirimu gyabwe Museveni bw'ayagala abatwala muki mu agriculture direct. Simanyi obuntegeera. Tu bw'obogamba nti mulabe because ye campaign genda beeru tayagala bafune sente. Bw'abanga nabo tayagala bafune sente ne mu UCDA asobola okwateerayo abalabe because yabateekayo. The only thing chembadde ndaba mu tteeka lya UCDA that coffee processors babeera ba member ku waliwo nga bwandiise mu structure ya UCDA ku board, yes, ba member ku board. That is the only area where you are represented ku board. I'm talking about processors. Mu Buganda wano simanyi bameka abantu badde batuula ku board eyo. Now who appoints the board? It's still the president. Tosobola kubeera ku board zezo nga president tokoze eki siya ne bwabeera minister, the minister will advise the president. So still control of government, whether in authorities or whether director under the ministry, by ministry kyetegeeza department, so directorates, is still the president. Nakati nga bw'ogamba the army ne bw'ogamba nti kati ejje balikola authority it's still under Ministry of Defense. Even these authorities, you see, the most important person ku mwanyi ye mulimi nanyini mwanyi. You simanyi obuntegeera. Are you discussing the value chain system? So omwanyo ono alimu omwanyi omuyigiriza kugulima chochoganto mulimu gwa UCDA kumuyigiriza. Government yebayigiriza okuvuga emoloka. Don't you have drivers here? Bona agola basi, you will need a driver. So bobo government take authority okuyigiriza abavuga, you can also learn privately. So if you think nto omwanyi mugufunyemu value nene nnyo, then you put an authority, put a unit ngeri private yigirize. And I have seen Chiwanda number 4. Yes, number 4. A mobilizing abalimi Buganda, na mobilizing abayine eddagala, yes, na kola those shows, those the prime minister nabba, yes, ne bakola emyoleso ng'omulimi ojja noyiga engeri gyogenda okulima noweddagala najja n'akuyigiriza. So you can learn these things. I will give an example. You don't know. So we manga akulima mwanyi nyino ogenda n'enoonya knowledge because it's about me. You get so go omulimi bw'obanga omanyi yagala genda mwanyi and you want to have 10-15 acres investment gyogenda okuteekamu, go and look for knowledge, and this knowledge osobola okugifuna publicly, osobola okugifuna even privately. Now one muyina institutions including Mengo egamba emwanyi terimba kigiremesa kyo okuteekawo ka unit of specialists abagumanyi ne kasomesa abantu how even to do it, by the way, including the entire value chain system. Simanyi obontegeera. So why would politicians then make it an issue? Kyabagikoledde issues because tebalina issue. Issues zaabwe ez'obukyayi ganga yakyagwana zebadde ezimbirawo kati tebanaba kufuna ne banoonya issue because bamanyi Museveni ayagala rationalizing departments kati wano tusobola okutambulirawo. Why? Because balowooza abantu baabwe tebalengerera wala. But one day abajja kulaba balengerere wala ekiweevu kigaana okusituka kasasule gaana okusituka because enkuba yatonye. Gasimbagane ne bannamawulire tuwumulamu nkomawo ne Kateregga Musaaza tovaawo. Bannamawulire Walusimbi Vans mu studios, Kateregga Musaaza DC wa Butambala, nina Lukyazi Rwomushana, Bowazi naye gyali akuwuliriza akwagala nnyo ate ne Siraje Lubwama. Namusa kubawuliriza mwami Kateregga n'ekirala ensonga egenda mu maaso njagala kutandikira Rwomushana waakomye erekawa omulimi wa Kateregga zaakereye
iteeka lyaffe tebabuuza nga mukkiriza ono si mwami Peter Kibazo sebo netonda okukeerewamu abatuuliza mbalamusiza abafunidde mu mboozayo z'abafiiribwa ne mbasasira bannange basaasidde ab'ekite twali twakaziika nayo nno omwana wa muliraanwa wange ab'ekigoogwa n'ebirala ebizze bigwawo ate newaffe ekyanteeyo ebuddu mu mutuba gwa Kateregga Luguma naffe tufiiriddwayo mwennyinaffe Nalwadda banneesijja kusobola kubeera nammwe ko ate bwenva eno nzira butambala mu bintu ebirala ebitongole neebaza bannange okubaganya ebirowoozo ko babadde bakubaganya wano kyensooka okwogera amazima nti emmwanyi z'ennaso taata wange bwe yafa bwe twali tugabana lwakuba bato bange abamu baali bato nnyo tebakyaappreciatinga osanga ate era sikyogeranga naye bwe twali tugabana mu shariya bwe twatuuka mmwanyi neŋŋamba nze sijja gabana kubanga nze emmwanyi zino zampeerera kati bato bange bagabane nze ntandise okusimba ezange emmwanyi ze nasooka okusimba aba UCDA be bazimpa ekyo sikiinaamu wano nawala naye emmwanyi kitange ze yasimba tewaaliwo UCDA ezansomesa era taata yannyumiza taata oba jjajja bombi banyumizanga history n'endowooza oyo jjajja kuba awo taata yali muto nti bwe bawaŋŋangusa Sir Edward Muteesa mu 1953 waliwo kofi bumu y'amaanyi eyali gavana Saka Andrew Cohen n'ayongeza emmwanyi oba okuva ku ssente mmeka okutuuka ku ssente 6 ng'alowooza ti Abaganda bwe banaafuna ssente mu mmwanyi ebyokubanja okuzza Muteesa bajja bigira ki ssente baazifuna amabaati ne basereka ne baseresa ennyumba mmwanyi z'abala zino ne bazigula pikipiki amategula abamu ne bagazimba naye basigala Muteesa bamugira ki bamubanja kakati omulala eyafuna omukisa yali Ben Kiwanuka mweyo serefu gavumenti ye ey'emyezi 9 mu gavumenti eyo ate era nayo waliwo buumu y'emmwanyi ne bazijja kuzirya essente 6 ne baziteeka ku siringi 1.5 buli raatiri ate obba teye yali wa mukisa mbi amangu ddala nga gavumenti ya UPCK waayo ekutte bulungi ebbeeyi negira ki ebbeeyi nekera ebbeeni yakuba enkuŋŋaana ennyingi olulala ndoozi ettororo omusirikale gye yayagala n'omukubira essasi nga tabuulira bantu nti eri ebbeeyi ebweru yagira ki ng'akolokota gavumenti y'Obote nti esudde ki esudde mwe naye ate nze bye batanyumizaako bunyumiza ye Coffee Boom ndowooza yava mu 75 okutuuka nga mu 77-78 yasobola okuyamba bini okusavayivinga despite natti zonna ze baali bamugize eki ateereddwako ze baali zi Honda Accord ne zioke ne Kadafi yatuyambangako zi Honda Civic abo bakozi ba gavumenti bonna ne bangi ne babawo emmotoka zi Tata bus bino bitwateranga bus service yaliwo ebyo ne byaliwo tewali UCDA then ku Obote tunalabira ddala Coffee Boom era olumu nga tutwala obupapula ku ssomero crop finance sente bwezabanga tezinnajja nga eyo check oyingira buyingizi n'osoma kubanga headmaster akimanyi nti sente olunajja nga bagira ki nga basasula tewali UCDA so in fact UCDA ezendina mu mawulire era nzijukira nga bagezaako okugyawo Coffee Marketing Board abamu nga bagamba Coffee Marketing Board egibweko enkizo si ebeetunda yokka emmwanyi ebweru era ne bakkiriza eno eya Erigonian eno ey'Abannandala ndowooza minisita Pakabbulo yakkiriza cooperative nga 5 okutunda emmwanyi ebweru sijjukira nti eyaffe Masaka yalimu kubambudde obundoza twatumaze okugwa so ekyo yali entandikwa then ne bagamba nti we tuba tuggyeko Coffee Marketing Board enkizo nti weetaagawo ekitongole ekinaakolanga ku by'omutindo kuba n'ebintu ebyo abazungu be baabituyingizaamu nga batugira ki nga boogera okunafuya gavumenti za Africa
ennaku 3 tuzimaze wano emunyonyo nga tuli ku bya bulamu naye minisita waffe w'ebyobulamu alina bye yagambye abatuwa obuyambi naga wano mu Uganda tunyumirwa nnyo tuwoomerwa nnyo oluwombo n'akatogo naye bw'oba otuwa obuyambi ate leka tuweerako obukwakkulizo temulina kulya luwombo temulina kulya katogo nti tulye ebyabwe oba bo bwe bafumba kakati bajja ne balaga ti ebitongole bya gavumenti biba bibi naye nga mulimu ebitongole bya gavumenti ebiba ebirungi oba ebikola obulungi ate naffe mu kifo ky'okukola bali baagala liberalization gavumenti ereme kuba na nkizo ku byanfuna wabula ebenga evuganya n'amakampuni ag'obwannannyini bano bannaffe bwe baawa okukola ekintu baagifula privatization gavumenti okwetundako byonna gavumenti esigale ng'emikono gyayo misibe ekintu ekyo kyali kikyamu so ekyemmwanyi nakyo kyali kigwa mu tulubeero so bwe tuba nga abaaleeta emmwanyi wano tebaali UCDA ne bajjajjaffe baziina ziri ze baameketanga bwe butuba nga twalina coffee boom mu gy'ataano mu gy'enkaaga mu gy'ensanvu mu gy'ekinaana nga tewali UCDA obanga liri nga tukyalwanirira wano nga bannaffe bakyalwana tuve mu nkola eya movement nga bagaa nti eddembe ly'ebibiina zaale kyali Sonyanga Oboyo ng'akyali objective yawandiika ati konaga lwaki buli muntu bw'aba azaalibwa tabaako akapande nti kapaapi nti wa DP wa UPC oba wa Kabaka yekka nti weriba ddembe eryo zaale teriyina kugira ki so nze ku lwange engeri gye ndaba ebintu ebya UCDA gavumenti bw'ebeerabye nti kati mu mbeera gavumenti esobola okukola ebintu ebyo obutereevu twakula tuyina pida ng'ekola bulungi enguudo ndowooza ebyentalo bino bye byanafuya pida ekyavaamu ne bagira ki ne bagaa nti bateekewo ebitongole ebirala mu kifo kya pida eri bwe tuba nga tuzzaawo pida yaffe nga bwe twali tugimanyi ne Buganda yayina pida eyaayo kiyina kuba kibiki nze ku lwange mpozi kyempuliddemu wenzikanyizaamu ne mukulu Rwomushana kwega nti maybe eri ebeere ng'eri ku level ya directorate era kyensuubira nkisobola okuba kityo ekirala okugandawaza UCDA ekyo sikikkiririza kuda kubanga UCDA etandise endaba eyasooka okugikulira baali bamuyita Buchanayandi oluvannyuma ne bamufuula minisita w'ebyobulimi kati aliko eyamulemi sirabangayo Omuganda afunye mukisa gikulembera simanyi oba bannaffe abeebugisa oba ab'entoroko ndi ku bitundu ebisinga okulima emmwanyi baali bafunye omukisa n'olwensonga eyo siina kabyogeremu kati awo ng'Omuganda nti UCDA ndi musaayi ngifiirako yaffe gaani yesi bampe emmwanyi nga bwe baaziwanga abalala era kuba obwo bwali buvunaanyizibwa bwabwe era beebale naye si kitongole kyaffe waliwo n'ebitongole mukulu Ssebunya ate nno agenze agondo w'ekitiibwa yayina obujulizi nga UEB ey'amasannyalaze ng'etandika ne makampuni ago agawerako agali mu kitongole ekyo ekya Development Corporation nga Buganda yayinamu emigabo ne UCDA yatandise juzi nga Buganda tekyaliwo so Buganda ekiba kijje kubye ekifuba n'okulwana okufiirawo gyoba nti UCDA singa yali yatandikawo Muwanga oba Muteesa ogambako nti awo nawo sigiraki naye njagala kumaliza ekirungi Honorable Muwanga ze nva kulaba wano omuntu atenduza ku mukutu ogwo naye kwali ng'aga nti bwe baabadde eno nga bagenda basinkanye sipiika President n'abakubira essimu nti ne boogeraganyamu ne mukulu Muwanga oli ku lutiki wa Muwanga sinnagamba nti byabamwogerako birungi nnyo naye oba oli awo atayinza okuba ng'akoze fair assessment n'aga nti Buganda Caucus yadde eyina okukozesa omukisa ogwo okusinkana President bamubulire si n'ebyo byokka nti naye omukisa gwabagize eki naye ekirungi azze omukisa gwabayise wannawali then nsebyayo ekya speaker waliwo n'omulala antumye eyo naye sindowooza yange naye antumye ngambe Honorable Muwanga ono ne Aisha Kabanda ate nze ba MP bange nti mwalaze temwatandikidde quad line
Tabalage babadde bagambira nti speaker alekulire mwenga mwamutereddewo ddala soft landing nti gwe kasita ogira ki kasita weetonda era waliwo ayongedde nti kati mbuku mmande mumutwala mu Bulange agule tikiti z'omupiira gwa Buddu ne Kyaggwe za bukadde 10. Gasimbagane ne bannamawu kamalirize ngende wa honorable akasembayo Obote yakuba lwali ng'alaba Abaganda bapretendinga ku muntu afudde bamwogerako ebirungi byokka ebibi ne babirekayo ndowooza era naye abakkiriza abasiraamu n'abakristaayo bwe bakola n'aga nti good Muganda is a dead one. Naye angeri abazungu gye baatukozesa nga bacolony agents fe Abaganda tukyayina era olutalo olw'okwerwanako okulaga bannaffe nga kitegeeza nti osooka kufa n'ofuuka omulungi lwaki tebagugana nti oli mulungi ng'okyali mulamu anti oba tukyali yeebuuza naye ne bamutegeera bubi. Tukyayina olutalo lunene okulaga bannaffe nti ffenna tuli bannayuganda ffenna tuli baddugavu ate ffenna abazungu baatukozesa oba oliawo ne sipiika bwe bibanga bituufu agwamutulo naye obuzibu bwe gundi ye oba olwakuba naye yava sayidi eyo public relations department ye abantu abajjuddemu bonna ba opposition bayingidde juzi movement abo bennyini bayinza okuba nga bagendayo n'obugirita system obugisa oba naye bwentyo bwenkiraba. Honorable Muwanga ensonga ontegeezezza emirimu olina mingi kakati kyasimuwulidde naye katerega muwulidde emmotoka gye mbaddemu tebaddemu ka radio nzijjidde ku bajaji okusobola okutuuka wano okusokera ddala kansoke nzijewo kino emmwanyi si ya Buganda era betwogera ababadde ba campaigninga abataagala UCDA bwe babadde mu campaign eteekawo endowooza nti emmwanyi kirime kya Buganda. Buganda esinga businzi kugirima. Not by how many? No. Please allow me make my submission. Omanyi nakola nawe bitaputa bubi. Emmwanyi si kirime kya Buganda inherently. Buganda esinga businzi kuba nti ekitundu ekisinga okuba n'emmwanyi. Ate ebitookera at one time ffe twali tusinga okulima amatooke. Ne leero ankole yekola ki? Yesinga. Actually, abantu gye batamanyi Buganda be batesinga eri ku ndeberebo okwenkana ne Western Uganda mu kubeera n'ente nnyingi. Because abantu abamu abatunulira Buganda bagitunulira Butambala, Wakiso, Kyaddondo ne bw'oba otunulidde waba Kateregga eno Ebukoma Nsimbi, Sembabule, Salagenda, Gomba, genda mu Kato corridor. Figures nadde bazimpadde naye sizimanyi bulungi betuba tetwenkana tusinga oba tuli kumpi n'olwekyo ne dayale twabadde ffe tugirwanirira kyekimu era position yaffe naye kiba tumazeemu amaanyi ku dayale bennyini abava mu bitundu ebya dayale be bayimiridde omu ku omu naga nti ffe dayale tetugirabangako tetugyetaaga teyina mugaso ate nga baga fate abatale febe bananyini mata ekyo ne kiggweeraawo. Ekyokubiri UCDA ekola mulimu ki mu equation eno fena tunajjukira nti abantu batema ku mmwanyi mu Buganda ne bazikola ki ne basimba vanira katege kyaliwo abantu nga bakuula ebikolo byaki makasa basimulawo emmwanyi ne basimba tu emmwanyi ze tuyina tons tezibadde okuba waliwo coffee boom tukanya n'ekyo nti emmwanyi obungi kati ezimerebwa actually ze basimba kati ze za coffee boom kubende kwa ye emmwanyi yavudde ku 1000 negenda ku 10 meka 3 olwokuba kati akatale kakoze eki kaze ezo tezinakula. So twava tutya ku million bags 2 okutuuka ku million bags kati ziringa 8 ne tuva ku million dollars 2 kati tuli ku 1.4 billion eza dollar the trillion nga meka
5 intervention bitongole bingi bitaddemu amaanyi. UCDA yajja etya okukyusa emmwanyi ne research omu ku UCDA si yamukola naro yamukola Kibirige Sebunya n'abalala naye kino ekitongole kye kyakola kyagenda ne kitekawo campaign eyokukola endokwa nursery beds okay emezezo olugalo zitaki emezezo ne taking an extra care no emezezo zendokwa nursery beds emezezo z'emmwanyi ne zitakinga care simba nti omuntu tufune mbuli bitundu emezezo z'emmwanyi eza variety ennungi kati coffee yield ne yeeyongera obungi ne quality y'emmwanyi ne yeeyonga kubanga emmwanyi quality yaayo etandikira okuva ku muti gw'osimbye engeri bw'ogikuzizaamu engeri bw'ogifuuyidde netaba na kawuka engeri gy'oginoze n'onoga emmwanyi entuufu engeri gy'ogyanise n'ogikaza mu nkazi entuufu engeri gy'ogitereseemu ebyo byonna UCDA neetakawo infrastructure n'abakozi 7 bokka era emmwanyi yaffe neefuuka etundibwa ebweru kyekyenjawulo era nefuna certification okuva ne accreditation nti betufuna stamp ya Kateregga ku nsawo y'emmwanyi nti emmwanyi nnungi fe abanywa tetweraliikirira gye bayita accreditation nti abali because bali betutunza be batunula baga nti Kateregga kyovama ebitundu ebiriko ISO product ezimu bw'ogirabako ISO fena tunywa amazzi ne waliwo gwonywa nga teweesise saga kwogera kampani z'amazzi zijja kuwulira bw'olabako kano bw'olabako Uniriver mu kutunda product zino zetukozesa manyi bantu bangi nnyo product zaabwe zekozesa creams okwesaza enviiri biki bamala kuzikakasa nti zaki za Uniriver bw'olabako halali fe abasambu olabako halali ng'oyagala kulya nnyama olya n'omutima gumu unagendako China nga bakulagirira halali restaurant eririwa gwemanye Abachina n'embizi n'ebintu byabwe bagitundanga sajja bali bagenda ngaga waliwe wali restaurant yaki eri halali awo toweebuza nakwebuza ani yasaze enkoko so UCDA mu equation y'emmwanyi ekyo nejja ekifuna what the other players were there kati bone of contention evaawa kangende specific look kumala abantu babitaputa Buganda caucus fetwa tugamba nti best practices mu nsi yonna teri batunda mmwanyi nga bayita through ministries olwa petitia olwebyo obulombolombo abantu bebekwasa ministry ine ebintu ebingi eyimbagatanya ebintu ebingi tesobola kubeera ne care eyo eyenjawulo eyo okakasa yepoze juna ne kudare kwafa abatula dare tunya chocolate tumujja bweru Uganda tekeddwa ngo ina amatage tuyina okugenda ku level endala kwafe tubitunulira wano chenje chini ne mwachi ino zitwala ku level endala nga fe tugamba UCDA tevao oluvanyuma nnyo lw'okusika omugwa position nezijjanga ziriezi biri nga bali bagamba nti tugitwala mu agriculture fenna ne tukkaanya ti mu agriculture teri busobozi okitegedde ti ministry of agriculture nga bweyimiridde olwaleero okutwala UCDA ogitwaleyo bepa ogenda kutta emmwanyi ya Uganda government ngega nti mu myaka 3 tujja kuba tukoze enteekateeka nga ministry of agriculture esobola okutwala ki UCDA nzuga nti okay fine bwemba kyekyo mu myaka 3 wajja kubaawo parliament wajja kubaawo government bwe namala okukola enteekateeka muleete etteeka mubitunulemu but don't dissolve kakati kangende ku integrity ye bone of contention tuveeyo eno gye twaddemu don't dissolve UCDA now gwe mu myaka 3
otugamba nti ojja kuba enteekateeka neffe tulaba buli bubonero bwe tulabako twakuwa vanira omutuusizaawa obadde n'amajaani ogatuusizaawa obadde ogira embuzi mu bantu zituusewa byonna bikulemye n'ebyennyanja birina desk mu agriculture okay okufunamu embavu president yasindikayo magye okutereza ki ennyanja toyina na kimu kyotaddeko mukono bwoti kyotubulira nti wali okikoze n'okiggusa toyina product n'emugwe nga ministry endala zonna teziriko bitongole joga nti eno nagigula nenjijjawo nenjituusa ku international market era nenjiwa certification ng'etambula toyinaawo neki so ng'ekitongole kya agriculture gye tutwala ne government by the way nekkiriza tyegenda kuleeta authority endala gye bayita national food and oba drug nga bwe kiri mu America eyo authority eyo yejjo tunulira ebirime biki byonna naye nga zina directorate n'expertise bafune n'emisaala egyegasa n'abakugu abeegasa n'okola ebyo gavumenti tennabikola kakati nga kino kyetwagagala okukola once bitten twice shy Ethiopia yakigezaako negamba nga balina era olugezigezi nga lwetuleeta wano ne Kenya n'ekigezaako mu myaka 3 emmwanyi zaayo zaali zimaze okugwa akatale negetwaga nti mu kiseera kino abantu we bafunidde kasente ng'emmwanyi eri waliwo coffee boom ate mwe muteekawo gambling ku mmwanyi mukikolera muki mu mutima ki and ate basically nga ffe tubagamba nti bemba mulowooza nti gwosobola okuzaala omwana okitegedde omukazi tusooke tumulabeeko ng'agenzeeko mu nsonga let me be as crude as that bw'onomala okugenda mu nsonga tunaakufumbiza kati negwoga nti ffe tumuweeyo okitegedde oba tanagenda mu nsonga muba bantu kimmwe. So that was a bone kati njagala kuba awakanya ekyo era nga ffe tugamba don't dissolve UCDA era argument yasooka mu kakiiko abaagenda ne basinkana president yali nti UCDA ne DDA ne NITAU zirinde emyaka emeka 3 nga tezinabeera rationalized. Kati bano nga bagamba we rationalized and get ready. Gambling eyo gye tubaddemu buli kaseera yeeretedde bino byonna Katerega byaleese ebitongole byaffe ne bifuna obuzibu. Kati tubagamba nti be mutaafune busobozi na capability eyo mu myaka 3 ate ne 3 gyabadde ku scientific formula ki gibeere 5 oba 2 oba 3 oba 10 kakati you can't gamble we mujja billion ya dola obu trillion 5 Katerega nze nawe obutawukana ko Siraje we Kampala nono gwe tuva mu byalo eyo oyitayo olwaleero embeera ndala abantu bakyamufu kamala. By the way Bukomansimbi badde tanso okulima emmwanyi wamwe Sembabule emmwanyi nyingi si kubanga waliwo prices zino so tugenda kati era twagambye abantu bemba mugamba yes egombololemu kakati njagala kubagamba nga twagamba nti oba mulawuza rationalization luyimba tuluyimba ne kumufune kumbaga kale ne national oil nayo mugi rationalizing anti mugamba eyo ye trend eyo ye nkola tungatwaga nti ne national oil because fe twabaze ne twali Katerega eggwanga nze ndi wa figures nga tusigninga the oil agreement Uganda gana mafuta gola tukuba jejere gona oil boom ka percentage aka Uganda mu myaka 25 tugenda kwa tufunyemu bilioni 22 mu myaka emeka 25 bilioni 22 eza dola neyo bali babaze ti amafuta gali baro eribegula dola meka 5 olwaleero baro ya mafuta averaging ku 10 ekya dola kitegeeza jejjera byenna golaba ku mafuta nolo para nabino binabiraba ngudo tukoza bisaawe lolololo ebyo byonna tutaddewo ku mafuta Uganda mu myaka 25 nga tutunda amafuta tetulinga Kuwait tetuli Saudi Arabia tujja kufuna mu $1 billion ana munya
ku current market price. By the time we took a decision ey'amafuta, because tetuli viability y'amafuta yaffe teri eri ku extreme eri ku njegego y'okuba viable n'obutaba viable nga commercial product. Emmwanyi egamba kikaterega, emmwanyi bw'eneeba efunye betulaba tufunye 20 million bags of coffee ze twagala okufuna mu myaka emeka 5 tujja kuba tufuna $1 billion 3 a boom or without a boom. Ukitegedde nga tutunda 20 million bags of coffee tujja kuba tufuna $1 billion 3 25 giriye gy'amafuta zino zijja kuba 75 ku 8 eza $1 billion. Nolwekyo coffee ku Uganda is a big deal okusinga n'amafuta. Ate nze omumwanyi Asumani Kivumbi jjajjange wali waffe kategawo okolera kati emmwanyi z'olengera wansi awe waka eyazisimba jjajjange Asumani era olengerawo n'ennyumba ey'ebbaati eryawo kumpi gye batasulamu awo mu Kinya. Jjajjange Asumani Kivumbi yasimba ennyumba eyo n'aleka emmwanyi ne leero tunoga nze saamulabako. Naye emiti gy'emmwanyi gye yaleka nagikola ki? Nagirako. Nolwekyo coffee eyina kye tuyita infinite capabilities. Ekitaggwawo, it's not a finite product. Ekyokubiri ku coffee nti coffee baba handlingibwa bulungi muntu yasooka ogaggawala nga gavumenti tenakola ki? Tenagaggawala. Oil ali ku trickle down. Government yes. Mubeera n'abakulembeze balungi ab'omutima omulungi abafuna ssente ne bazibatuusaako. Be baba ab'omutima omubi zisobola okukomera ng'Ebola Angola mu Africa gye tuyita oil cash. Abakulembeze be bafunamu n'ebitongole by'abaki. Our point of view katisaga mubitegemu. Our point and the departure with the president, with the parliament, never economic think about era kintu akitadde very clear. President nebe yakubiddeko kasesimu tugamba sa ffe tukugamba don't gamble n'emmwanyi gwe ministry yo gifuule rede bw'eneeba rede wajja kubaawo parliament mwenyinza obutaba okitegedde ne wajja kubaawo kye bayita ki parliament ng'ekyo kibaddewo leeta etteeka ng'ekitongole kiri kyetegese naye emmwanyi yaffe gye tufuna togitwala mu ki mugambo later on ebyabadde mwena mbimanyi tugenda okulaba nga the whole and it's true abayimiridde bamawu ne bajja nga basiga tribal card yomanyi ffe colonial accident lololololo azifu abaganda biba colonialist abagenda ne bawamba abakyoli Gati, the problem. By the political purposes, abaganda tebali bachifu mwacho. Tebali bachifu. Abanyoro bebali bachifu. Nenga these guys hatred yo nayo naba maunasi omanyo akasajjo bakacha abaganda. Ate twakawadde n'omukazi ennaku zino. Naye era kasiga tikagamba kakati abaganda bano kati n'abakyoli batandise okulima ki emmwanyi nga tubagamba no UCDA tugireke nammwe mulime ki emmwanyi nga tetulaba wonso ensonga zonna ze baleese ku coffee ku cotton ku dairy ku mwanyi zaade tezikola ekitongole tekyetaaga nokiyimirizawo tetwetaaga gavumenti bw'oba oyagala mukireke baleveringe kaffi ekitongole kyebeezeewo already sente zikiwa gavumenti zisinga ze bakiwa okweyimirizaawo UCD cotton n'ebirala bibadde nkwa ku gavumenti bino tibadde kati kangende ku practical issue tubuuza gavumenti ya Uganda bafulumiza level agenda okubakulira emmwanyi agenda kuba commissioner mpuliriza ali ku US1 gono amujimanyi nanti ba director babajjawo highest agenda kuba ki commissioner ku salary scale ya government agenda kuba afuna batabe wa science agenda kuba afuna akakadde and no please ku level kwali banaabanga commissioner yesanze nga si wa science titegeeza nti wetaaga wa science okubeera commissioner not necessarily but you can bajja nakirinja kigendako abajja kufuna 1.8 million buli mwezi before tax akakadde kamu n'emitwalo 8 bano wansi bano babadde bakola emmwanyi zigenda mu biki bagenda kudda mu mitwalo 5 mitwalo 6
really government kino ekitongole kibadde kifuna kibawo sente milioni 12 16 bakole omulimu omuki omulungi bakkirize nti emmwanyi etakaze tebagitunda ento toginoga kakati omwana oyo ogenda kumuza ku mitwalo 4 ku mitwalo 3 ebyo byebise extension workers aba government bonna mu byalo gye bali tetubalabako government mwani yo kasiji yas operation wealth creation abo bagamba nti yagikola yalimo yagaba obulima wabuliridawa yagaba emicungwa giriridawa yagaba enanasi ziriridawa ati ngamba success ye mwani bagaga nti yaki operation wealth creation operation wealth creation yajanga n'ebirole n'ebirala bingi no driving factor kumwanyi therefore nebeera nti one market kati wano mu Buganda obwakabaka obutafaanana bwakabaka bulala with due respect to ekitiibwa Charles Peter Mayiga naleeta program ne kabaka mwanyi tekola ki terimba abadde amuvinga saza ku saza ng'agamba okay abadde sagala olabike nga sagala kulabika nga triple K nene abalala nga balina ebiki ebirala abasajja abakiga bano Rwomushana nga Garuga abayambako yagamba okukyusa abantu bekanungu abo bonna abakiga bano nga balabo bwavu bubatta balima kuno bakola biki nagaba ne twefumbe kuki kumajane nakola product nateka amajane nagaba amajane eyo government negano basasula negano sasula banasale bed biki ne tuina certification no ngojeke ye Sudan no amajane gaffe bitugatwala kati Kenya tugaguza abaina certification na accreditation okutunda amaji era mu ba amajane ga Uganda high quality ne bateekako Kenya kakati mwagala mututwala Ethiopia. By the way, let me tell you about Ethiopia. Bebagambolinga mu Ethiopia ngeno studying government ya yemwanyi yali eziwadde omuntu omu ngeza Uganda penalty era bega kati kujjeko bebamujjako yinaga sijja kutwala mwanyi za mwebweru so keriwo nefuyeriwo nebyo webiri nti yo penalty betuba twamuziki ntana twagizikubako tayiro oba wali mu nsonda naye akoze eki ali wali aswamye ne barwabogo so the actual fear era wekyo n'ebyuma byemwa na bino byonna webisho government katerega mu abagirimu teyakoze good homework okwashwaringa now saga abantu to speculate caucus twakoze buli ekisoboka to save coffee kulaba na Uganda tu ate caucus yali dinze buli dinze twabadde n'ababu gisu era butula ku list twafuna ababaka abava Lango Wacholi Ebunyoro babadde na factory ababuganda abamu bibatabaddewo era senga bonna bazze iteka lino twandikoze eki twandidire that's the known fact nga caucus chairperson sagala taking on because mbera nabo ba member bangi so naba abekwese mu bitanda at the hour of need nabo bajja ku accountingira abaki abantu so betwagadde ne speaker tumunyonyola don't ngafe problem net basic question esigala should we rationalize after 4 years over to rationalizing kati tulinde emyaka emeka nga twaga no ekiri logical temu rationalizing tukola undertaking nga government eganti mu myaka 3 emwanyi zino ejja kuba Ministry ya Agriculture emaze ofuna buli kimu erireteteeka isi logical nagenda okufumbirwa omero kakasa ti omwana gogenda fena katega afumbizaako ku mwana ogamba ndetera ku mukonda beko okitegedde mulabe yomugo muko atwala omwana wange watulu so honorable Muwanga nomulaba size omuko naganya omukono ye naye kakaterega yabimanyi so it was very it is just this standoff is a standoff for common sense. See nabirala I want to summon common sense yabana Uganda. Later on we learned then it came ngabiri tribal and our stand to the speaker without speculation
mpuliddeyo wano gwogamba bitaputa nze nkyalinga olukiiko lulimu n'abenaremu olina abanuupu olina abatalina biki bibiina sisobola kutwala radical stand from the word go nga siri nabo because bajja kuneegaana bagambe nti affe tetubikola ki tetubikiririzaamu ebisooka tubisookeza fe abaganda tulina empisa tuga nti bwokola ensobi speaker osooka n'ogikkiriza ku byendaba ku mikutu takkiriza nti yakoze naki n'ensobi kyendowooza nti kikyamu tugamba speaker wa Uganda acknowledge nti one tosobola kubeera speaker ng'otudde mu ntebe eyo one effectively no mobilizing for a side kikyamu ekyokubiri tosobola kubeera speaker wa Uganda omuzindaalo ne gukwata nga gukwata ogamba abantu nti banange abo aba tribe eyo emwanyi si ya tribe second njaga kutegeeza abaganda abawulira Obole yagambye ebyo bijingirira no Obole mulalu let me tell you mulimu ebintu ebimu wadde abantu babasasula kola PR budu PR tomujja nnyo ku mazima ofuna amazima engeri gy'ogawumbawumba for our stand ku cha speaker one tetulowooza nti omuntu alina bias bwetyo akyasobola okukubiriza debate yaki yemwanyi two bias eri ku mwanyi yokka oba ogiri ku tribe kubanga mwetuli nemwanyi betusitabaawo twetaaga assurance nti gwe nyabo obukyayi bwo tobutuyinaako because tetugenda kwera ku kyamwanyi kuno you grouped us and Buganda for heaven's sake ababaka ba Buganda bonna si baganda waliwo omusajja Buganda is a nation omuntu yenna agezaako kugamba nti abaganda abo ng'oyogera ku Buganda caucus togitegeera omanyi gwe bayita Museveni ndoboli Nyangole Muganda Nyongole we Silivia neyebala aba Muganda Rwakoja aba Muganda nja kuwa kizampo nyingi Rwakoja aba Muganda nyina Muganda obakwe neye Rwakoja so at the end of the day Buganda caucus teri kubya tribe we are above tribe so tugamba speaker we gwanga in no uncertain terms one ayina okwetondera eggwanga lino ne Buganda ekyokubiri ayina okukatiteeka lino twategedde nti intention because speaker beadda tutudde yatuga nti nze byemogerako byonna mbitegeera ninze ebiragiro bya president bino mbyogera nga nabadde nayo era naga nti sisobola kwogera naye amangu ago nakwira president ga chairman wa Buganda caucus president wuno nengamba president tisebube of course asose kumpita gwo mutuju nenga siri mutuju naye kankutolere salamu mukulu onzijeke ekyobutuju ne mugamba ogamba ki nga kati emwanyi zino bino mbe wealth creation ife twabireta nenga okay sebe bebe nakutegedde fe tugamba nti don't rationalize don't dissolve because in the law clause 4 is a dissolution to dissolving a coffee development authority nga ministry tenaba ready tegeka ministry yo benebeera eri ready bulungi ayina olubuto takubwa nduulu era omukwatako n'abantu olubuto mweruli onoolaba n'entefu abalunda olaba nti eno ebanudde egenda buli kabonero kabaawo ekibeere kijjaabe olaba nti eno ente esulirirwa lete teka teri tukuwagidde ku mateeka gonna goli by the way position yaffe nga opposition baba kyayagala nze high priest wa rationalization nga bano tebabikkiriza nitugamba NFA nze katega kati ali waffe tosobola butajjawo NFA ku bibira byejjewo kimu ku kimu ne leero awo katerega woyita no mpigi region nga mugalwake tusima emiti minansi nti tulina okusimba kalitusi kuze gwe yasoma obutonde tulanka kalitusi yawo omusajja n'aleeta tractor nga besigule enkonge ezandirose n'ebibira byonna nenga NFA must go parliament yali ekiwakanya ne tugamba it must go
bekyakomyewo president yakanyiza naffe abamu abagamba NFA then nti egende nga parliament eganye so tetuli so irrational ku kino ekya rational era ne tugamba president tufe tetukkanya naawe fe tugamba nti don't rationalize until don't dissolve because okutuukanga ministry tojjaawo kitongole kino okutuukanga ministry because abantu abalogole batwala rationalization tebakimanyi etteeka getuyisa tujjawo bitongole bino byonna tubijjawo emirimu gyabyo ne tugitwala mu ministry ntuga ati kitongole kino tokijjaawo kubanga ministry tennafuna busobozi bukola mirimu gino so genda ministry ogiwa obusobozi obukola emirimu egyo oleeta etteeka tusooke tugyewo ekitongole njagala kuffe ne president awo tribe eriridawa so how does the speaker speaker wetate kona natandika kutugroupinga nti eyo position tugina kubanga tuli baganda extremely unfair of Nalongo, Madam Speaker, with due respect, but badda kuno taliwo, we deserve to show mukiriza to go with that. Kakati seba kalina ke nkutuma ku speaker mu UNESCO batu abaganda abasoga katono nnyo sebo n'abagwere tuli bantu bamu ze tusegedde dialects speaker fetu wa muwasa tatuchawa ayina kutwagala naffe tumwagale ffe babba abaganda n'abasoga ffe bamu nkomawo ne onale Muwanga tuyambire ddala ambe n'abatuwuliriza abadde tunajjanga ko onale Rwomushana agamba nti ayina information giyirabirako nti aba UCDA officials abamu bakola bribe wali enguzi okuyisaawo emwanyi bwe batabawadde tebakusemba n'agamba nga akozesa psychology of influence nti kirabika ne mu kokaseno bwalaba ntunula yaba MP kamalo kuwumula omanye ebyo byonna ku luno osobola obiddamu oyagala na kino nkikuddemu UCDA tekiri kitongole kiri perfect nze gyenva yes era sikola wano kesi nti njogera ku UCDA because kyekitongole wansi eyo kyogera ku UCDA simakinga UCDA ti UCDA eringa malayika UCDA erina ebizibu byayo ng'ebitongole ng'omuntu yenna omulala challenges abantu abakola mu UCDA they are part of us tusula nabo tulya nabo eyo babadde bayole mwanyi z'abantu aba UCDA abo mu kweforcing etteeka okitegedde mu kifo ky'obagamba ati muzandike bulungi ne baziiwa wali ku kkubo of course bakola argument nti emwanyi wansi ojanise bubi benegendera emu omuzungu n'apiiking because abazungu boleeta container nga bomanyi tebajja najikebera bakola random sampling kati omuzungu kagwa ku mwanyemu omusajja wano nadde njogera ne Minister Bright Rwamirama ono wakafe gwe bafuna okutunda emwanyi ebweru bwafuna akatale ng'atunda emwanyi nyingi n'afuna omululu n'atandika okudilutinga emwanyi abazungu they just picked one consignment ne bagisanga nga yerimu obuzibu ne bamugamba gwe owedde so UCDA badega nti emwanyi eno gwe gye mugamba tugikuddize orede ng'ojaniseeko obubi be baligwa ku nsawo eyo ogenda ku kyetuyita nti amata just ejiiko yaki y'omunnyo etta amata kati oyinza kusanga munnyo nogande naye nga twagamba nti educate people temubayisa bubi nga bolaba era ab'ebyennyanja buli anything enforcement y'amagye ku byennyanja eresa obuzibu bunene nnyo so eyina ekizibu kakati biri ebirala bye bagira in this country ekizibu ekyagibwaho bwe bantu ababbi okulowooza nti buli akola abamubbi
tibuli akola stand because for them they are thieves. They think everyone else buli lwayimirira bwati akola kiringa bolaba omusajja omwenzi nalowooza nti buli musajja atambula n'omukazi abamukwana. That's a wrong thing. Para at the same level in structuring with the chairman, with the ED whatever it is, because even if you put the ED at the level of permanent secretary, al million in kaga omulala in the same level ali mtalo chinana. So I want to rationalize. That's the argument of government. Gogamba wegala ku rationalizinga kubitwala mu government so ko bere ready. Unagamba kijeho lero nze eri nzimbe. Now the issue is omwanyi gufirawa. Or can you have that law nga muji debating no amending no later mu close appoint an agency with this? Now by the way, which kind of agency also? Again do marketing omani in term and quality assurance. You also have to take a ministry because it's all about desks. Semanyo won't again. So ye issue genonya issue chain nene wo where you can now debate and agree or disagree. And okay, we have shifted. Bobo gutwara mu director under the ministry ngate tuyise mu agencies gutware yo, but when you are ready uri agamba kangutware ngabwe nkolaki ngabwe netegeka because tekitegeeza nti bano bonna baliwo abadde bakola other than the board, because if by the way even UCDA has a board, you get assuming you served the board. Njagala kumpa issue lwaki kiriwe kityo kiriwa. You see kat Makerere University eri Ministry of Education tuliwamu but no the Makerere University is under the Ministry of Education but is under the University Council. Katoli agamba sagala University Council ebenga yefuga Makerere University kigende direct mu ministry jagala kuteeka one officer anabanga afuga ki. In other words that the vice chancellor reports directly to the permanent secretary. You get the debate because walo chenda yo mu council ano sichakola ki vice chancellor bamujjawo under this arrangement. Yes, I'm talking about nkulete somanyo naleta this arrangement of which area do I bring you ne chancellor avao ne vice chancellor avao no musawa commissioner. No, yadukanya university ye Makerere. Makerere yadukanyizibwa nga principal. Anti chegambe nayo omujjawo ku this time omujjawo. Ku kigenda okuba. Because you dissolve that university statute. Please. Anti chegambe ku substance. And I've gone to ndese kyokulabirako ate ndese ground gye manyi. Afuga Makerere University is not the vice chancellor. Right? Fuga Makerere University is the University Council. And the University Council is Fuga on behalf of the Minister of Education. Question erinti bobo kola University Council jikola otya. So Minister of Education is represented, business people are represented, I think even the District Council where the university is represented. The university students community Charles Akade maliriza and you see because ibintu biri technical chora mbane nyagala mbikugireyo bitegere maliriza akade kagwayo therefore the UCDA in a board ngabo wala ba UNEB, the Uganda National Examinations Board area but byonna biri under the Minister of Education of Agriculture. At the Minister of Agriculture agamba nze saagala kukolagana na board. I want to put an officer director under permanent secretary. That's why the debate. But let me make a comment on the issue of what you call tribalizing. There is no caucus. There is no caucus. I can say one indulgence. You see, argument here presumes the government have a universal policy into all agencies should be rationalized. Not. Their agencies is tabade rationalized. We are saying coffee should be one of them.
because rationalization bakirute nti bonna national oil, national planning authority. You said you want NFA to go. No, what I'm saying. No, what I'm saying. There should also be another one. No, rationalization for government. You have the universal. Please. One way we are because of peculiar interest. National oil authority, investment authority. So let me make my argument. Kakati there is no sinakulira caucus. Jebayita Eastern Uganda caucus. Katerega maliriza. Please. Omanye kizibu ki tumwagala bampisa. Katerega maliriza. Kakati bwogamba nti iside over interrupt me ate no bawuliriza. Bwogamba nti Buganda caucus nga tugise Central Uganda caucus. Central? There is a Central Uganda. Which Central Uganda? Wowo ita Rwomushana omugamba Western Uganda. Toyagala bakuyite Western esane yitibwa kitara. Nesabaza kyembadde maliriza nakyo. Okusinziira ku bikulu ko omukulu tajja kumala. Okutajja kubaliza ekyo okusinziira ku Mwami Rwomushana n'abalala katwogereko ssebo. N'abalala katwogereko. Okusinziira ku bintu mukulu Muwanga byayogedde. Nze ndowooza waliwo chance y'okutereza ekintu kino. Era ekirungi sipiika yabasindise yabaabudde nga tabawadde kiseera. Ekyo ekiseera wabeerewo okuwuliziganya. Era nsuubira nti kunkomera kuba ndaba nti president ne bano aba Buganda caucus bayina in principle bakkiriziganyiza speaker n'apapa bupapi kugenda maaso kati buno obudde bugenda kutuyamba naye nzijukira ku Obote 1 ayina minister bids yaleeta ne bamukriticize ezitaaliwo okusooka yaleeta minister ya cooperatives and marketing nga ekola ku bibiina by'obwegasi n'okunoonyeza ebirimu obutale n'aleeta ne ministry ya public service and cabinet affairs tezaaliwo okusooka tuyinza n'okuddayo biri bye tugaa nti ministry tesuubula eya cooperatives and marketing yakolanga ki wakyaliwo kyanze esobola okutereeza ebintu bino